Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Nze Nurdin Ntege nga nsanyusa okukula wena gy'osinzira okutulaba. Mwebale kubanga muli naffe. Ensonga nnyingi ezigenda mu maaso mu Uganda nga twadda wano okubanga amawulire tugakutuusaako very fast. Mu ngeri gy'ogafunamu tukola analysis ku lwabigenze mu maaso mu ggwanga ne tukwongera okugamba nti wano wabadde bulimbagano gaabadde mazima. Kyendowooza nti in the end naawe omaliriza okoze eki ofunyeemu, in the end naawe oyongera okugaziwa ani mulimba, ekituufu kyeki era kyandibadde kikolebwa kitya. We tutambulira nina muganda wange wano Kasozi Samuel ono philosopher akutte ku nsonga nnyingi nnyo ng'erimu akozesa his wealth of knowledge and experience okugattako okutulaga nti ebigenda mu maaso n'asobola okubiteekako ettaffaali oba ye n'atuteerako eriiso ye nga bw'abiraba byakolebwa bitya ewalala, lwaki bikoleddwa. Jjo nakuwadde kyendowooza ku Balamu n'omukyala Nammeere Justin enkola yaabwe y'emirimu. Bakugwako ne bakugamba tulage, ebimalirizibwa biba birala. Bangi ababikubyemu ebituli. Omukyala Betty Bakireke Nambooze w'emukonaawo aludde mu Parliament kati ali ku kisanja kya myaka 20. Y'omu ku basinze okulwanagana ne Nammeere Justin, y'omu ku basinze okulwanagana ne Balamu okutuuka n'omugamba Balamu oli musiru. Tugamba ate wano mutuusewo mutya. Nambooze alwanyisa nguzi oba alwanyisa balwanyisa nguzi. Lwaki akikoze bw'ati? Kasozi Samuel. Yes. Osibye otya oluganda? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Abantu babuuzeeko. Nja kwebaza abalabi baffe ku mukutu guno mukola kinene nnyo okutambula naffe. Ekisingira ddala twebaza comments. Abantu baffe bali objective kyo kituufu. Nnyo. Yes, olumu we batakkaanya naffe ekyo kya buntu. Eva tetulina kubeera nga tukkaanya. Era obalaba nga abantu bonna mukkaanya omanya kummwe kuliko awubisa munne. Kuliko alimba. Naye Eva okuwakana kuno okuli herese nti akasozi wano kino ekyo kirungi era tukyebasa era mwongere ddala okwo. Ate ne comments, mu comments emu mulimu bambi abaleeta evidence ez'enjawulo ate zituyambako okwenulikinga ku kiki kye twayogerako. So tuweebaliza ddala mwongere ddala okwo. Okay. Ntandise nkugamba wish enamba bukyanga Balamu ne Justin Nammeere ba hitting the ground okufeffetta okulondoola enkola oba emirimu gya gavumenti abamu kye bayita services gavumenti zeeterawo okulaba abantu nga bakola ki babeera bulungi gikoleddwa bulungi. Yasookera mu masomero n'ava mu masomero n'ayingira enguudo ngenza okugirawo balina olutindo lwe batulaze nga bulijjo baluwa miliyoni 6 buli mwaka ng'abakulu bafunayo ebibaawo bya miliyoni nga 3-4 kirundu ne babiteekako emmotoka ne ziyitako buli mwaka budget bifuluma miliyoni 6 mu bigambo bya Balamu n'agamba naye kaakati wano era omuwandiisi abaddeko omwagambye nti buno si buli bwanguzi buno bubbi bwaki abantu bano era bayonoona enguzi buno bubbi bwa ssente buno si buli bwanguzi wabula buno buki bubbi. Kaakati ne ŋŋamba ekituufu kiri ki naye nga bakyafaafaagana. Nambooze ye yavuddeyo dda agamba temutubuulira enkola gye mukola emenya amateeka, temutubuulira kye mugira. Nja kuwa abamu kye boogedde mu maaso eyo naye tandikira awo. Okusookera ddala kantandike ku ekyo. One, Uganda twalemwa okugaziya ekiyitibwa obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi amawanga gye gali mangi n'agakulaakulanye n'enguzi yaago. Nga n'enguzi weeyi naye ne gakulaakulana. Naye ezimu ku tayipu ez'enguzi zesinga okuba ez'obulabe. First of all, enguzi nga yo tulinamu ebika nga active bribery ne passive bribery. Yeruwa gitemete. Active bribery ye muntu okujja oli n'asaba
mpaayo sente bweziti okukkiriza ogende, that is active. Traffic passive nze kennyini okwesabira omuntu nkwegayidde kankuweeyondeke. Passive yaba driver kuba traffic. Guno omutwalo ogenda nagwo. Nkwegayidde Generator ogenda najo. Afande omanyi no parking eri taxi no afande omanyi etano se. Kati mahanga gonna ng'onoolwanyisa byonna ebyo obivunaana. Noono omutuuze yeeweesaayo mukwate bw'oba onoogoba ekyo. Passive. Tolinda wa traffic ye. Naye that kind of corruption eyo eri mayine eggwanga lisobola okukula nayo nga muwa aba traffic obusente obutono. Tebizza nnyo ggwanga mabega. Tebizza nnyo ggwanga mabega. Naye nga kye bayita political corruption. Political corruption bwe bulyake ate kaakati obwalinnya level kye tuyita oba white collar crimes. White collar corruption. It's part of political corruption. Wano natwogera ku bannabyabufuzi. Enguzi esinga eri mu bannabyabufuzi wano. Kyogamba enguzi wano esinga kutambulira mu bannabyabufuzi. Be balina enguzi ey'obulabe. Bano aba traffic betuwaawaayo eno. Betuvumirira ennyo. Bino byetukwata mu malwaliro ntino kubanga ono yawaddeyo akasente. Ebyo biri mayina. Bino byogamba nno okukujjanjaba oli muweeyo omutwalo bakuyiseewo. Ebyo biri mayina naye waliyo aganene agasobola okutta eggwanga completely. Kaakati kansooke nkuweneyo kirala ku nguzi esobola okuba amawanga agogolaga Asian Tigers. Singapore, Taiwan, Hong Kong, South Korea. Aga amawanga gakula n'enguzi entonotono eno. Ne Japan yakula nayeyo. Oba Japan tali nnyo mu Asian Tigers. Asian Tigers gana amawanga agaali nga tegali developed. Tegaliwo. Ne gakula oluvannyuma lwa 45 Ssematalo nga mu decades 3 Singapore yava mu third world nefuuka first world. Mu myaka 3. Ago gega Asian Tigers. Enguzi yalinga yentonotono eyo naye nga gakula. So kakati n'enguzi endala gye njagala okuwa emu kujenkayanako nti nno yes bala mu kye bakola kiryoke naye attention tugitaddeawo naye waliyo eno ewasinga okuba ewabi. Eriwa. Ekyo kati olaba gye bagenze ku masomero nti essomero liteekamu abaana ab'empewo. Eyo enguzi eri mayina ku ganene ge tulina olwana okugeza essomero limu litaddemu abaana 100. Gavumenti esasula abaana okumpi omutwalo gumu 8 buli mwana. Abaana 100 akozeyo mmeka kakadde kamu n'emitwalo. Ekyo nga kitukubye endulu nti tuggwawo nga mawanda bameka. Nga tukuba enduluwa. So namboze waabayisaamu eggaali olumu ate muwagirako kko. Mulese ebinene ne Bayibuli tugamba muleka ebikulu ne mukola ebitabagwanidde. Mulese mawanda ali awo. Kyenkulaga enguzi tebajja gisobola. Jeno Muhoozi agamba Lwaboogo gwakulira ababbi. Bala mwakotesa omutwe ku Lwaboogo tatunulayo. Nammere ku Lwaboogo tatunulayo. Mawanda teri anyegayo bonna tebatula. Eyo ye wali enguzi etutta. Kaakati olaba ne mawanga ga China. Amawanga agalwanyisiza enguzi. China amateeka gaayo gateekawo range y'ebika by'enguzi ne penalties. Bino bye babagamba mbu China buli ali enguzi buli abba bamuteeka kala baba yaaye. Obye kuva ku 10 kutuuka ku mutwalo gwa $1 bajja kusibayo emyaka G3. Then osasule ne ze bayita proceeds of corruption. We bakukwata oyina emitwalo egyo wagiteeka mu kiki. Tulina okumakinga sure nga tugijjayo n'amagoba ge gyakola. Wano kye kiganyi. Wabba akawumbi. Kaakati we tudda oyo w'akawumbi. Akawumbi ebeera ndowooza $million nga 3. Nombadde maze kawumbi ke Uganda. Anti ake Uganda ngezaako okuza mu $1 million. Jibe mitwalo nga akawumbi si $3 billion. Wama yes $1 million yerimu $3 billion. Mitwalo ng'emeka? Esatu. Jiza n'obutawera bulungi. Kaakati esatu bayi China bayinza okusibayo emyaka gyo 20. Then kati okuva ku mitwalo gya $10 kweyongerayo awo gwe kalabba oba mayisa okusinzira ku baani abaakosebwa ku ssente ze wabba e China. Singa obba ssente kati ng'eza gaviza abaana ba TB gwa kalabba tokawona. Ate n'ebintu byo ne babikwata. Kati ng'abaatwala eza gavi kalabba kandi badde kaalumma. Abaatwala amabaati g'ekalamojje. Abo singa ensingo tezikyaliko e China. Kuba obye kinene ate kinyigiriza bangi. Singa obba nga tekikosa nnyo gwe basobola okukusiba amayisa nga minisita omu owa agriculture gwe baagiza wadde bamusalidde kaba ne bakizza ku mayisa.
so China yakozaaki yabba gyali ndowooza mitwalo gya $10 ne bamukwata bamusalira akalabba naye ne bakicommutinga ne bakiza ku mayisa so kakati bulamu bwonna severity nti baani abakoseddwa mu ssente ze wabbye then ate ne proceeds nti we twatusobola okulikavalinga bye wabba then ekibonerezo kisobola okubeera kainde tubikomyawo n'amagoba kati yenjawulo kati enguzi ya wano tukwata ababbi ne tutaza na ssente mulwana ki nameere mutambuza ki ssente nga nameere bajja kuba productive nga batukwatidde ku yabba olutindo ti miliyoni zaali 5 ne mukomyawo 120 nti amagoba ge yakola mu 5 zizino tuziziza awo obeera otandise olwana enguzi oba otandise naye byogenda obugenzi kamera ne zibakwatako ne babalengera nti babali bakoze ne mumala ne mudda tufunira muwa kye bayita value for money cost nene okusinga benefit minisa atambula asula mu field ateekamu biki mumaze mumukutte mumutaddeyo munyeenye mugenze tewali sente zivuddeyo tolwanyisa nguzi so kaakati nkulaga nti we tukwata bano ab'amasomero bano obuguzi butono nnyo waliyo aganene ge tulina okulwanyisa so mu bika by'enguzi ekimu ku kika ebinene nnyo amawanga bye galwanyisa mwe muli kickback esinga okututta wano kickback omuntu ajja n'amanya nti nno nina project gye njagala okukola kati okugeza bw'ogenda ku bantu abali mu land saawo eri mu state house eyo awo wonna ba investor ajja ne bagamba okutwala ewa president olina nti ogenda ku katuve kwekyo ne kwekyo oli asobola okugamba nti no okukuwa tenda kuliko nti $1 ye contract eno so kati okuwa tenda olina okunzirizaako 20%. 20% ezo tozimpa njagala ogenda ogule ettaka egindi ozimbeyo apartment nze gy'okwasa ababbi babano we bakola bamanyi wano ku sente kyangu otresinga zagenda ku akawunti ki ani yezo yakugamba nze amagoba agange nguliramu Rolls Royce that's a kickback ngenda kukutulira kino nze onkolera ekyo nkuwadde genda ogule mu kitundu ky'egindi onzimbira apartment ekintu ky'osaba oyagala kuinvestinga kyolina okukutula kya buwumbi 50 kola budgeting ya buwumbi 7 gange oba sekyo nze okukuyisaawo ne woba tukyokola nga kale toli competent okuyisaawo ku sente ze bagenda okuwa 10% yange oyita toyita nti mpita kickback kati eyo yabulabe nti mumalirizanga ekizimbe kye bazimbye bridge gye bazimbye ejja kugwamu mangu lwaki oli yagenda ofuna omulimu ogwo nga percentage y'esente emu mugitutte esente tezimumala kukola kintu kya quality naye asigazeeko amagoba n'ekyo ate nno okibalira mu 10% bakira kiwato baŋŋamba wano simaya mbu ez'enguudo simaya biki abasajja ayagala haafu so kakati obuwumbi 10 njagala 5 bwekiro bwe kiri oba toyagala bireke anayagala ajja kujja gikwa ate njagala omala n'oluguudo olukole anti olina okulukola gw'omanyi bw'olukola nze zange zidda wali kakati balamu gwe wogenda n'okwata yinginiya balamu twalisose ne tuwulira nga bawozesa bayinginiya abo then ne tuddamu process ya tendering sente mmeka wafuna wano sente mmeka ezaavaayo kuba ojja kwesanga bayinginiya wano abasinga nina mukwano gwange alina company ekola renovation mayumba tenda ate yasifuna mu kitongole kimu wano mu kibuga ky'amaanyi sijja kyogera naye yafuna tenda ya kusiba tiles not tiles pavers yatuuka eri nga quotation ya $2.5 oli yamugamba oba tompa 5 sigikuwa kwesalawo oba tokola musajja atu yaguma ne bagenda bamuwa yali agenda kujja kuba gundi wano nga ku gundi wano ebukotawe ondere troops waliwo abakola pavers embalaba yali bagenda okujjako yamaliza nga agenze kunoonya zebbalibbali ezinajja mu sente so kakati ogenda okumaliriza nga eyo yenguze nene
naye anti kakati ekibuuzo ky'abantu abalaba abagamba nti omuntu okulumba Balamu ne Nammeere baakatandika wiiki mmeka? 2. Tubabanja bakyuse eggwanga lino mu wiiki mmeka? 2. N'agamba nti okuwozesa obbawozesa obbakola ki ogwo omulimu gw'abantu balala. Nze ku ground ntuuse era mu kukebera n'okukebera nyinako bye nsobola okwe-establish nga ne ngamba okusinza ku establishment gye nkoze nzudde ng'abasajja bano baakozesa miliyoni 6 nga wenkulaze omwala olutindo lwe bakola baluteekako mbaawo n'ekyuma kino ekiri eno ekigira si kya muliro kisibemu busibi. Kati nze bwe nkola ogwo mwagala Balamu anoonyereze atuke ku ground mu wiiki emu abe nga yatuuka ku white collar blue collar corruption. Agamba baba bamusabye bingi. Ekyokubiri nti lwaki tasiimiddwa nti at least ku ground y'abantu bakubanduulu era waliwo ne yatulaze nako ng'enguudo ssebo kati abantu bafaafagano zikola zonna ze mbadde nkola mbadde nkugamba mbeebaza that's the way to go. Naye sisobola kuba wantu ssuubi nti ekyo Balamu kye bakola kigenda kumala enguzi e Uganda. Sisobola kulibawa naye nga gw'ogamba bagatteko anti kakati bye nkugambidde tino we tuba baakuyamba ba Balamu bakole tukole ng'amawanga ga China we gakola baabeeranga ne ba Imperial Envoy nga China nene province emu eri Zimbabwe nga tebajja kumanya gavana weeyo byakola. So ye emperor yasindikanga envoy ng'amusindika ayina ne siiru ya emperor otuuka akulaga kagoye kaliko siiru nga naye bamuwa amaanyi agasinga gavana w'omu province eyo gy'agenze. Watuuka eri akola order gavana n'atanyega ng'agenda n'akola investigation n'akola arrest. So kaakati woba waakulwanyisa nguzi wano lwaki abali ku ground eyo be basinga obuyaaye bamanyi abantu baabwe. Headmaster amanyi DPC amanyi OC amanyi buli kimu. Kati bambi musajja Balamu watuuka n'akwata amaliza DPC kologwe DPC kira muyaaye wooli bemanyi amaliza DPC ng'abisse amanyi ga Balamu ne gafa n'afaayo tujja kumala the end tubane baatambula tebaakola lwaki Balamu aba yeetaaga omuwa amaanyi nga Jennifer ge yalina Jennifer Musisi singa baali baagala kulwanyisa nguzi naye sinalaba yayimirira Balamu mu maaso ati Balamu yali badde nga sinalabayo muntu amirira mu maaso tasobola naye ate waliwo abagambye nti engeri gyali muntu wa MK yandiba alina ekikonde mabibwana ekimuga genda kakati kyengamba twagala tutereze Balamu bakoze batya MK kimanye Balamu muwa obuyinza nga tagenda kukolagana n'aba DPC beeri kuba bali koraputi akusenera Balamu wamukwata emmoloka kweri emukwamu mutwale ettololo mukomera. Then ekirala Muhoozi wabayaga okulwanyisa enguzi Through Balamu ne Nammeere yes akola ekintu kito omusajja muleme kumwendeja bajja temula Balamu oyagala akola atya musooke muteeke fiya mu public yonna Balamu agende nga bonna naye abantu nno baatidde dda kasozi tonnamanya eyo si fiya ng'omuntu bamukwata kakati President Museveni babadde batwala bano aba ministry ya works bagenda mu parliament okubasoya ebibuuzo ebbaluwa nejja ate nga n'obutebe we buli parliament erinza okubasoya n'abagamba ate kaakati abagobye mugende otusubye otya abantu abo okubasoya ebibuuzo. President yakoze atya babadde batwala bano abagundi ministry ya works nga parliament egenda kubabuuza yes minister yagenza okutuuka mu saasizi ye n'atuuka nga n'obutebe bw'abali abalala weebuli babuuza ate bano nti ate tubadde tujja ne batowa order tino babagobye obagoba batya babagambye basooke bawummula okunoonyeza kugende mu maaso so tebasobodde kutuuka wano mu parliament. Bwe nkiwulidde mbadde sinakisomako naye nkiwulidde nga nzija wano so kaakati ekyo kiba kyabulabe tufunye chance parliament ebaluwa teyavudde wa president bade kwakwaba mafiya bamuno be bakiwandiise batebannaabwe wali baategedde parliament egenda kubakunya singa essaawa eno ge mawulire ge tulimu ensobi ze baakoze wali ze bayogedde mu parliament baba batadde naye ne minisita kale ye enkola ya musasizo gyogera ati baminisita baawano tebalina buyinza balinga sikeya kuro mu nnimiro sikeya kuro ebeera ewanise n'omukono bweti kamuje n'amalawo kasooli ali awo
omulaba minisita ng'alina obuyinza naye tebalina buyinza lwaki obuyinza buli highly centralized balinda pulezidenti Betty Kamya yavaayo n'agamba nti pulezidenti abali b'enguzi we tuba baleke wonoobaka nga bajja kuddusa sente tosobola okuddamu n'okwata omuli w'enguzi bajja kuziddusa bazinvestinga ebweru baleke omuli w'enguzi omanyi gwe badda wali ne batandika n'okkuba kalyonso so pulezidenti yabamalamu amaanyi baminisita tebafunctioninga baminisita abaali bafunctioninga wogende Kenya wali Tanzania yalina baminisita nga prime minister ye nga gundi prime minister asamoninga CDF nadduka embiro Biden yali gundi Sokoine Sokoine nga bakawuna independence ya prime minister Sokoine nga atuuka n'asanga nti Limbo we baali baziika abalwana mu lutalo lwa Amini ne bafa Limbo nga amalaalo gakati yabuuza kyetaagisa semini na bino n'akubya CDF tegeka ennyonyi bbiri tegeka semini mbyagalawa CDF n'abituusizaawo oyo minisita abeeramu value naye abawano balina kumalira kulinda pulezidenti agamba ki pulezidenti agamba ki tebasobola kukola kati Balamu ekimuyambyeko lwa kuripootingako wa Muhoozi naye waatasobolera kikola Balamu ajja kukwata ku munene ng'ate pulezidenti tasobola kukkiriza tujja mumukwata kuyo ffe kye twagala Balamu akole amale pulezidenti ajjagaane bw'anaagaana nga tugamba nti omusajja gwe n'enguzi muli babiri ajja kusangayo aganene g'atasobola Balamu asirike ajja funa ekkere eddene nga tasobola ddimira kaakati nze nkugambye Balamu aba we twagala okumutesitinga Balamu akeera agambe ku mawanda oba agambe ku munene omwe waliwo abajja omusukkako abanene so ekyo kyandamayininga okukola kwe aleta Allen Kajina abateekeko nti akebere ku ripooti z'aba Allen Kajina abo bwe baali mu UNRA asobola otuukayo so kaakati tujja kumaliza nga twenguze tugirwanyisizza ku 11 ey'abantu bano ababulijja ab'amasomero ng'aganene gali eri gakukunadde teri agakwatako atukwatire Muhwezi agezeeko alabe bajja mukuba emisumaali mu magulu nze nenkebiranga ensonga za Muhwezi tezaggwa bulungi oli yamwesobolera President Museveni yamwesobolera Muhwezi so kaakati anireese nga President Museveni Muhoozi n'abeera n'obuyinza obuli absolute osobola okuwa Balamu obuyinza awo Balamu asobola okukola emirimu nga Muhoozi assuminze role as a supreme leader talina equal talina superior olagira Balamu nti gy'ogenda njagala arrests nga 10 bonna obate ate bw'okutte properties zaabwe twagala tuzinoonyerezeeko nodini nkulage nti nsobola okugyayo properties za buli muntu wano nze n'ompa role eyo nzijjayo properties zaabwe ne tuzimanya okola otya nkeera ku makya n'enkola America kye baakola okulwanyisa bamafiya batya America balina families 5 ez'abamafiya mu New York balinga bamaanyi balinga president Gambino family Banano Colombo Ginovesi nga family z'abamafiya nga ganzi mu New York tezigambikako ngankambwe era okumanya baali bakambwe waliyo lwe baakuba convention y'abamafiya egatabamiruka w'abamafiya yatuula Ssebuguli bakiyita Parachi mu America ku faamu y'omu baali bamuyita gundi Baba George Baba nagaga mafiya ku faamu ye gye baatuuza tabamiruka y'abamafiya bamafiya so batudde bamafiya so okuva Cuba okuva Italy okuva wa Colombia bonna babayise bajje batese mujje tutwese ku bamafiya anti waliwo Anastasia yatemulwa nga balwanira obukulembeze mu family emwe y'abamafiya ne bagamba we tuneetemula kijja kuba kyabulane n'ekyo mujje tutuule tupetitioningemu tumanye America ekitundu kino mafiya ono yakolera ekitundu kino ono tugabanye enseno bulungi then twagala n'okonkalinga South America katuyineko kuba Cuba abewa batuyamba okonkalinga ne bayita Tabamiruka n'atuula Tabamiruka yatuula ku faamu Apalachiya naye poliisi okumanya kyabasukkako abapoliisi basooka kwewuunyanga emmotoka ensajja zokka eziyingira kufa Cadillac Lamborghini 1957 ng'emmotoka za bbeeyi zokka kino nga tetukirabangako bagenyi ki zonna zirimu basatu ab'amasuuti bagenyi ki basatu mafiya ne assistant wo ne sikaliyo so basirikiirawo alina okujja naye emuze emmotoka ezo lunaku olulala kaakati bano aba intelligence abeera mu bitundu agamba waayo faamu eyo kyekiriyo agenda okunoonyereza okulaba nga bukya zonna mu katundu awo ennyama yonna bagibuukiize bukya nga 10 zonna tezirina nnyama bagibuuki ani ali mukolo ki ogugenda mu maaso muno
nagira n'ateekateeka n'asembera ku kikomera ekya faamu alebe ng'ali embiro ze baamutwala abakuumi ne bamanya waliyo ekika amagye ne gajja baayita mu kisenyi embiro bamafiya emmotoka baazireka tababiruka n'atatula be baakwata ne bamala ne beewozaako ffe tuba tuze mu miitingi yaffe musango ki gwe tulina nina musango ky'okutulako okutula mu miitingi ne bannange kya nti muli bamafiya tukolawa nga tebasobola kwogera dde n'okumanya nti bamafiya mwe bali mu Amerika paka lwe baakwata Verachi yani Joseph Verachi yali mafiya ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ne bamusalira omusango ogw'enjaka ne bamusalira emyaka 15. Verachi waaba mu kkomera ne wajjayo omusibe omulala gwe baasiba ng'afaanana abamu ku batemu aba mafiya. Kaakati waaliyo omu mafiya bose yamukyalira azomulabako n'amukiisinga ku bulago mu mafiya yebeera kiss of death oba ogenda kufa okukiisinga ku bulago kiss of death n'amanya bagenda kunzita nga Nurdin bwe banansiba nojjanga manyi we tubadde ffenna mu ddiiro woba onsibula n'onkiisinga ku bulago ekijja si muntu n'amanya mpedde kaakati we baaleeta omusibe omupya n'afaananamu ku gasiriyo kira ga suspect nga yatuga omusibe omupya mukomera ate Verachi ne bamusalira amayisa Verachi n'amanya nti era ndi wakufa bajja kunzita n'asalawo nakkiriza akolagane ne poliisi ababuulire byonna ye yabuulira bamafiya bonna enkolagana zaabwe okulayira kwabwe na buli kimu kyonna kati we yababuuliranga okubafuna gavumenti yakozesa ssente mafiya wotubuulira bano otula tukuwa ssente kati wano approach gikozesa property zaabo bonna ababbi tujja zifuna ng'onogoba enguzi okola otya nkeera nkya ne ŋŋamba okay omuntu yenna nga twagala okulwanyisa enguzi tuteekamu ssente entono wano zivaayo ogamba bugambi buli muntu ali eyo yenna oba oli kabongo katugeze twagala kukwata kwanya ani gweoyagala tuzuule property ze bwe twagala okuzuula bazikweka nti nga bazikweka mawanda nti yabba ssente zaffe sigambye nti yabba tegumusinga nti naye katugeze nti mawanda oba mawanda oweewa kisosooli nti yabba biliyoni zaffe 10 biki bye yakolamu ssente ezo tetubimanyi keera enkyogambe wombulira property y'amawanda oyo nga ya biliyoni 1 otwala kiwato olaba abantu bajja kuba bokka amasimu bakubuulire nti zizino bajja kuba bokka amasimu nti bannange buli atukuta omuntu bw'ati yabba ssente zatwagala kuzizza buli amanyi property ye yonna woogireeta ssente z'eri valued otwala kiwato we tugitunda mu ssaawa 3 obeera wafunye dda property ya buli mubbi aba bazimbira gye bali be bazizimbamu mu mannya gaabwe gye bali abaabaguza gye bali ogeroka sebo totawaana jangu ebukesa wano oyo mukulu ali bulenga oyinza okufuna alina ne pikipiki ennene buli kimu bakikubulira n'abakazi nti yazikwandamu mukazi babikubuulira abantu baba babimanyi ng'omwogeddeko nnyo asigamye mawanda ngamba omubbi yenna mu ggwanga mutebi nti so abantu baba babimanyi intelligence esinga eri mu public kyova nabagamba okulwanyisa enguzi olina okukozesa public olina okuginvolovinga ffe tumanye ebintu public eringa Nurdin obeera ku kyalo nga mukazi oba mukwana nomala emyaka 10 nga tomanyi lwomukute Nurdin nawe tukwewuunya eyasooka omwagala yali gundi yamutwala mu logi Nurdin nawe tewabimanya so kakayina gavumenti ebeereyo nga temanyi bantu bano public emanya obe yabba ssente obe nze newongamba kasozi ku bwange oba akasozi bwange manyiko property zenga 2 ez'amaanyi eziri mu biliyoni eziri mu biliyoni esomero limu liri mpijwa liri waffe Kakooge erya obe gye liri likola bagagga bazibu naye obe twamugjamu ki twazammeka kati otulwanyisa ki ekitegeeza buli mubbi ajja kubbanga ng'ayinaayina agenda sikyalina kyenjagala mu gavumenti nabbe mulwanyisa ki so kati balamu ogenda n'okwata abantu nga tetuyina be tutadde mu kkomera tetuyina ssente ze tuggyeyo anti kyenkugambidde kyeŋŋamba nze mbawa amagezi nti tuinvolovinga mu kino muhozi waba ayagala balamu akole amuwa amaanyi nga waagenda ne waba olina akasobi katono tukuyoola bakwata nti mukutewameka 10 emmotoka nejja neebakima ne mubatwala mu kkomera ekyenjojo
ne mumala ne mugamba family ye mumala tubulira buli properties na bicho okufuna omuntu wammwe webigana ne muwe wapiringa ku public we mubikwata ne mubitunda process ne muzijjamu ne musalira emyaka gye 3 sente ne zidda aho mulwanyisa enguzi naye wano tubeera tukyali ekibuuzo kyange yes kati waliwo agamba bamenya mateeka mulalu Nambooze mulalu bakireka agamba nti Balamu ne munne Nammeere talabanga basiru ngaabo ye mulalu abagamba bye bakola abagamba ye mulalu bali mu kumenya mateeka era abantu babuuza nti Nambooze balwanyisa nguzi oba bambi ye agezaako kugoberera mateeka bano batambulire mu mateeka batugamba nti where necessity commands there is no law ngaki necessity commands nti necessity kwe kuba nti you cannot do without that oba we kitabeerawo eggwanga liri threatened tewaba mateeka threat weba corruption yefuuse n'amateeka naye gatakola where necessity commands there is no law Nuludiini n'okeera enkya nga famire y'omukyala n'abaana baba wambye ne bakuweerezaako akagalo k'omwana Nuludiini etteeka toligoberera toyinza kanso ngende ku poliisi nkole statement kati ndirinda kooti oba bakwagaza miliyoni osobola otuga omuntu ofune miliyoni onunule necessity so webanga corruption etamye Uganda etteeka otunyumiza ki tulifunyeemu ki abo balowooza nti amateeka ge gafuga ensi amawanga agasinga gakola awatali mateeka akankubuuza oba amateeka kyekikulu oyo Nambooze agamba atubuulira ani gwe tuvunaana ye munnamateeka ennyo Moses agenda Katonda amuwa amateeka 10 najjanga agawandiise ng'erimu ku teeka tottanga olwatuuka ku lusozi Sinaayi gye yasanga Abayisirayiri nga basinza akayana aka gold amateeka gasuula natta ani yasooka okumenya etteeka awo gwe bagakwasa Katonda yamuvunaana because it was necessary muvudde Katonda etteeka Moses yalizza wali n'akola kyakola so temuyinza kuddawo kulowooza nti no mateeka ge gafuga buli amawanga agasinga ate kankubulire amateeka batugamba nti laws are made by the stronger they force the weaker to obey them and they convince the world that that is justice amateeka gateekebwawo b'amaanyi ne baforcinga ffe abanafuga gwe ne bagamba nti eyo justice si buli wamu nti mateeka ge galina okukola ki okukola okulwanyisa enguzi wano olina okuyita sometimes mu extrajudicial means okusobola okulwanyisa enguzi wano ojja kwesanga nga sometimes abali b'enguzi abamu olina okubateekako sireeti sure mukwate agaana okwogera sente n'ebirala omuteeke mu helicopter omutwale ku Lake Victoria waggulu omugambe tubuulire property gye ziri amawanga ge baakikozesanga ne boogeza abantu n'osayininga n'endagaano Cyprus ozigwa yali prime minister wa Cyprus bamusayiningisa endagaano obutaddamu ku resistinga Turkey bagimusayiningisa mu helicopter mu ocean mu makkati nti yiiyo ne bakugjayo omutwe girengere sayininga wali oba tukusuulayo osayininga oba tukuta ogweyo bisolovinga ebizibu kati Nambooze bino byayogera ekigendererwa kingi Nambooze bali so idealistic ate Nambooze bayaaye abantu abo boolaba alinga omuntu ojolaba omuntu addawo n'awaanawaana mukazi we mu public omanya alina agayisa agabi ewaka akweka ekifaananyi ekituufu ekyewaka bannange nedda omusajja abadde muntu mulamu tasobola kuba omukazi ye mukyamu balina bye bakweka olaba Nambooze yeeyisayisa mu luteekateeka alina Nambooze kale waabanga ga bibakola biri mu mateeka baawe bakireke byakola biri mu mateeka tugende ku lutindo lwe yazimba emukono egundi bayitawo ki Lweza okudda Kitega oluguudo oluconnectinga emukono okudda ku Lwekatosi nina message wano eza Nambooze ne family ye asaga akulumbagana family si family ng'ambe ezo lutindo lw'ogamba kankweko wano mu kiyagambye izo nzirina ng'oli anyumya ku lugundi luli lw'obadde oyogerako omu agamba bw'ati Nambooze ndabe naazifuna tezitulwise ogira oyogera nga bwe ndunoonya so obadde ogamba nti Nambooze olutindo lwawa abatuuze beesonda ssente bakole kabuliki we beesonda ssente ne bakwasa kampuni ya Smile Keys construction company yabba wa Nambooze
sijja kwogera amannya saagala banneekwasa naye bamumanyi bbaawe ne bamukwasa yazimba olutindo tewayita na mwezi ne lugwamu olutindo olwa miliyoni 5 so bagenda okumaliriza nga beekwasa abo baali incompetent abaluzimba n'abakoki naye alabika matiri yalabika yamubba teyawera bamuwa miliyoni 5 n'aleeta ebintu olutindo ne lugwamu Namboze yayombera wali nga bali ku bbaawe naye kaakati ani gwe tuvunaana ku ekyo ani gwe tuvunaana olutindo baamaliza Katumba Wamala yagambye ffe katuleete gavumenti n'okuva mu road fund tuluzimba okulukola Namboze kyakyogerako ki bo baakikolera mu mateeka so abantu bano bakozesa propaganda ne balemesa sometimes abakozi balamu nze ng'oggyeko kye nkugamba nti n'omusajja tubamenye nnyo ate tetubawadde buyinza bumala kye kyokka kye nkugamba nti tebajja kusobola kulwanyisa nguzi naye singa tubongeddeko ne tuba ne babbalamu nze kye ŋŋamba ne babbalamu 200 Uganda ebeera ku bunkenke so kaakati babbalamu 200 Uganda ebeera ku bunkenke singa tubawo obuyinza nga bbalamu akola arrest oba oli mutuufu oba toli mutuufu tukuteekeyo manye nti enguzimbi balamu Uganda eba ku bunkenke singa tuyamba balamu ne tuteeka fiya mu bannayuganda balamu agiteeka ku bunkenke naye tetubimuwadde nze kyekyo kyennenya ti ababi tebajja kusobola bafuna akakiiko ke bakola nako balamu mulonde abantu district ziri mmeka 142 buli district ekamu abantu 10 abantu 1,400 mubawa gadgets ezirikodinga mubawe buli kimu balyoke bagende nga mubawadde obuyinza obusinga RDC kati ate nabo mubateekeko abo ababiga kuba bajja tuukeyo nabo bakole eddiiru kubeera bannayuganda okutya kwabwe kuli kimu nti abantu bonna boweereza bagenda obawadde emirimu gya kwegaggawaza no okujjako nga tonabako omusajja nga Muhoozi waaba akikoze ku determination ya Muhoozi okikola lwaki kola nga US olooza bano ababbi be basinga ate sente bambega ze bafuna omanyi okusindika mbega Russia sente ze bamuwa kuba Russia esobola omuwa biliyoni bambega n'afuuka gundi hired asset n'afuuka mbega wa America tali mu Iran si yabajojo byawo mukyala yadde mu Iran baamugula n'asiramuka n'afuuka ekira America baakimanya kati bo kye bakola bakozesa double spying sindika mbega osindikeeko n'abegambega mbega musindika omuteeko naye amubega tebasobola Muhoozi tasobola kikola sindika abantu 1,400 osindikeeko n'abalala abababega gyava gye mutuuka yakoze biki wano yakoze biki nabo bajja kukola ekiriyo so kaakati mufune abalinga balamu yene bw'atagenda dde ku headquarter bali mubawa obuyinza omuntu agende ebulambuli atuule akozesa connection ze essomero ly'egindi kiri kitya tujja kugwayo olwokubiri temubagamba eddwaliro ly'egindi liri litya oluguudo lw'egindi abalukola tuukayo olabe ku olwo balukola nga gye bali nga bayina obuyinza baarestinga mutuukeyo mulabe ekitaliimu ne bwe kiba mumayina mumwarestinge then waanaamala ye kennyini yalina okulwanira eddembe lyabwe then ekyana ekyenjagala twongereko ku success story z'amawanga agalwanyisiza enguzi tulina kukola policy abakolonisi gye baakola Kalamoja olwa katorasoling n'obubbi n'obutemu obwali Kalamoja ku biseera by'abakolonisi era edda katorasoling yali Kalamoja yaliyo okuva edda habisi z'abanomadisi tebasobola kuba mirembe bo okubba ente gwe mulimu nina mukwano gwange yalina muddusi bamufumita effumu n'okudduka kwa mulema lwa bubbi bwa nte Kalamoja yali mubbi wa nte naye mu Kalamoja naye nga baddusi batweyiningira na Kenya ne bamufumita bubbi bwa nte so obubbi bwaliyo abakolonisi okumala obubbi bakyusa ffe kye tuliko kino ekyekisiru nze kyesikkiriza bakyusa batya someone is presumed innocent until proven guilty kati bye by'abannambozi bye balimu mbubiri osolovinga eggwanga abakolonisi bakikyusa ne bagamba ti a person is presumed guilty till proven innocent ekyo kimala enguza Uganda ne mutakola kirakyo ne mutemployi nga babbalamu kikola kitya Nurudini mu justice zaffe zino system ez'ekisiru proven guilty kino kiri proven innocent someone is presumed innocent nti bakitwala nti no toyina musango paka nga gusinze mukikyuse nti bakutwala nti oyina omusango paka nga wejjeeredde ngenda kuba kigasa kitya okulwanyisa enguzi nti aba justice system ze baatuleetera zino za kisiru omulamuzi Nurudini wemba nwanye naawe n'ompaabira fe ababiri tumanye ekituufu ekyabaddewo omulamuzi tamanyi tuddira omulamuzi ne tumuteeka ku badeni yaatulowooleza ekituufu
so justice system yaffe eteeka omulamuzi ku bunkenke ye yalina oba Nurdin ye yasoose oba naye nga ffe ababiri tumanye ekituufu ti Nurdin yankubye ku mukazi we n'ebiki naye ne tusirika nze ye yakikoze omanye ekituufu omulamuzi n'abeera ku testi ye yayagala kyovala nti justice system yaffe erwawo ate eziwe omuntu tetufuna so singa mugamba nti Nurdin Kasozi ozogamba Kasozi yankubye bagamba Kasozi wa presumed guilty till proven innocent Kasozi goyina okuleeta proof nti oli innocent kati Karamoja bakyapulenga nekikola kitya nti we bakwata omukalamoja nti obbye ente guba gukusingiddewo goyina okutulaga nti si gwe yazibbye kuba Nurdin nzija n'enziba ente n'enzija wano n'enzikweka ewa mukwano gwange kasajja kabbe ente mu bamaama wange ente Lwenda nekakola kale nekagenda nazo nekabula nekagenda e Tanzania kakati nga mukakwata nkagamba ndi innocent nga kamaliza nti oba yazikweka wa tunoonye ente ne mubulwa songa ko kamanyi gye kazikweka mukateekeko gukasinge nga ko okwejjako omusawo kalina kuzijjayo so kakati omubbi wabeera nga sise namuju mwe mugamba namuju ali proven guilty era ojja kusalirwa eiza murder gw'olina okukyejjako tubulire sente gye ziri kakati badde nejja kudda ku babbi nga bo be balina okwejjamu be balina okwerwanako olukukwatayo bati nti wabbye essente ze twawa essomero nga balamu gye baabadde you are presumed guilty gw'olina okwejja oba sekyo ffe gwakusinze dda bannange kambagireyo akubire eyali Sokwitale eyasooka ogenda oliwa leeta register ya 9/6 oba eya 2016 wagyetaaga mu mazima kwolwo gavumenti yatuwa bweziti zino zagenda mu kuzimba nemubala zijjaawo zino zako nti asatu ziriwa gukosenza ogenda kusiba bannange nedda ekyamazima bana DEO yajja netukola bwetu ajja kweyogerera amazima nga mwe temutawaanye ye point gyendabye kyekisinga wano ng'onoolwanyisa enguzi ne woto employing nga babbalamu ne bannammere ate mugenda kubaamu ate okuwaayiriza ate kabakuwaayiriza ogende mumanye nti n'enguzi n'abalamu collateral damage kyeki America ekuba nekubiramu n'obwato bakuba banda abas collateral damage tuwe tuba tulwanyisa ekintu tukkiriza waliwo abamu abalufiiramu nga tebalugenderedde so tuguma abamu be bakwata ensi emanye nti enguzi mbi naali innocent agenderamu lwe bunaalwanyisa enguzi naye ekikulu tuze burden eya proof kubibbiddwa kuba bbi bennyini weerwaneko wejjerere leeta obujulizi so saate akukutte kulwana kulaba nti Nurdin gwe wabbye ssente ekiro n'ogenda ozisimira mu lusuku ddala nza kuvunaana n'amanya nti egyo bagamba leeta obujulizi obukubewo nti nazi nga sajja limanyire mu lusuku gye ziri watemyeko omuntu omutwe gumanyine jambiya gyeri n'engoye bikulemye okukakasa nti yeyabutemye nekuyinaayina ne bamutadde mumugamba oli innocent bw'otoleeta bujuzi nti si ye gwe owedde ajja kukola ekisoboka buli kimu akisikeyo so bwe tubanga tunaalwanyisa enguzi tukyusaako kokka kati abavumirira Balamu bawa magezi ki abavumirira Balamu nti amenya mateeka wano Nambooze mulwanyi mulungi Nambooze alinga waliyo abavumi abalungi ng'omuvumi w'abaana akuma asooka ye kwevuma ebivumo nga 3 nze manyi ndi kibi ogutwe gwange gubi ebiso byange sirina na figa kati ononvumako ki naawe n'obulwa nekyomuvuma n'alyoka akuleetera kati Nambooze mulwanyi mulungi Nambooze alina byakweka amanye essaawa yonna basobola okubizuula Balamu atandika okufuukuuza ne bakireka ajja kutuddiza ssente z'abantu ze yabba ku luguudo olwo olwagwamu Nambooze abo balina ddiiru nnyingi abo ze bakutula abo leka nawo Nambooze opposition wayo bakwata contract bayo bakireka alina construction company Nambo omanyi byekola osaye yetali mu ebyo balina construct so kakati be bali ku risiki abo agezaako anoonya bwakizibira essaawa yonna basobola okukyabya kukulwanagana kwabalangene Nammeere dakiika 2 ng'ali mu mukono yagambye ajja era namugaye ngenda gendayo yalinga public we batuukira bagamba bakireka kino Nammeere tubadde tuyomba fetwa kyekyo kyokka agezaako kuzibira kintu agezaako kugira society bakita inoculation tino oli akukuba akawuka ka polio mu mubiri akafaanana ka polio white cells ne zimanyiira inoculation kyebakozesa nga bagira immunization kale Nambooze ali mu kutimmunize nga naye batuuka ne bazuula ebizibu nga bino byabufuzi babadde bayombagana bulijjo yabivumirira dda Nambooze agamba populism amawanga agamu agasolvinze ebizibu populism akoze anti yayogedde ku penal populism penal populism tino omuntu asobola okumanya ebizibu ebiri mu abantu
n'amala n'addressing ebizibu ebyo nga naye ye anoonyeza mututumu yes kasita abeera abisolovinze. Hitler yabisolovinga atya? Hitler bwe yajja wali omanye ebizibu Germany bye yalina. Germany yalina inflation ng'okugula kiro eya koolu okufumba ofumbisa ate sente ne zijjiisa okusinga kiro ya koolu. Era mu masigiri baateekangamu Deutschmark e Germany nga ze bafumbisa sente nga ziri worthless. So Hitler yasanga Germany eyina agazibwa ago gonna. Kali n'akola atya? Hitler mu campaign ze za 1933 alyoka akwata obukulembeze ya campaigningira ku populism. Nze bwe nzija endagaano ya Versailles njijjawo kuba yendaga. Hitler yatandikanga okwogera, atandika n'eddoboozi ttono ne lyeyongeza n'akaaba amaziga ne gatonya n'amala n'akkakkana n'alyoka abawo ekyokukola nga n'abamulaba bonna bakaaba amaziga ku nsonga that is populism. Atunula ebizibu by'abantu n'abyaddressinga n'amala n'akola atya n'abifunira solution. Populism. So kaakati munnabyabufuzi wajja n'akozesa populism nti ekiruma abantu nguzi n'ajja n'abeerako ne baayodde aba yasikowalinze. So Balamu ne basikowalinze. Nze kye ŋŋamba tubayambe buyambi. Awatali ekyo achievement zaabwe tezijja kuba minimum. Tubayambe namboze baresistinga na butamanya okulwanyisa enguzi tekuliiko formula. The end justifies the means. Oba mukoze mutya naye kulwanyisa amawanga gonna bwe gagenze nga galwanyisa white collar crimes. Okay. Yeah. Kasozi Samuel gwe tubadde naye gwe birabyo tena gy'obadde osinzira okutulaba. Oteesa ki nawe wabulamu? Nze Nurdin Ntege tubagamba tujja kuba tukwatagana omulundi omulala ab'oluguudo olwo olwa Budondo, oluguudo lw'e Budondo lwaki terukolebwa? Nja kukomawo mbawo ensonga ezikwata ku Budondo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.